The guy with the beret. Mulinde kumalo kwambala engule. Kasukali keko. Oba tuongeremu. So, yeah. How do you want us to do it? Do you want to ask questions over? No, just explain what has happened in court. You can explain it and maybe ask 1 or 2 questions. Well, omulundi omulala nate era omusango guno bagwongeddeyo ne mwena mukimanyi nti guno omusango baguteekako okugezaako tunyigiriza kugezaako tubuza mirembe nagezaako kukangakanga abantu abalala basula amaloboozi gaabwe ngaffe mukimanyi bulungi bino babikola President Museveni abikola ogezaako okututiisatiisa kubanga tumuvuganya naffe tetuwedde mumaanyi tujagenda mu maaso mukimanyi nti kino ekiteekateeka ekyogaana abantu okuŋŋaana baki wakanya dda mu kooti naye omusango ogwo teguwulirwanga era abalooya baffe tukanyiza nabo nti bagenda kugenda mu constitutional court bawakanye omusango guno gwe batuvunaana kubanga etteeka lino lyennyini baali wakanya dda mu kooti so batusalira omusango mu tteeka eryawakanyizibwa mu constitutional court ate constitutional court nemala nerisazaamu kiba kimala budde so yembeera gye tulimu neera ffe tukyagenda maaso tetuwedde mumaanyi tetupoye namwe bannayuganda baliyo temupowa bino batunyigiriza naye nga bwemumanyi bekwata ku busubi ne ku lasiti bagenda genda mulinga abatali beetegefu kubanga kati omutumba etabadde luli gwataliwo tuli beetegefu okufuna ensala y'omusango guno era tubadde nga tujja mu kooti nga bagwongezaawo ekyomu munnaffe obutabaawo leero tetulina buyinza bulamu bwa muntu okumukana kulwala so munnaffe yabadde tasobola kubeerawo naye era ffe tubaddewo bwe tuli era tukyagenda mu maaso n'okuwakanya omusango ku bya bukyamaani Yeah, we've been in court today on this case, but like our lawyers have guided us, the Public Order Management Act was challenged in court. So our lawyers are also going to challenge the procedure of this case in the Constitutional Court because we are being tried under a law that was already challenged in the Constitutional Court. So if the Constitutional Court throws away the Public Order Management Act, then it would be a wastage of time, it would be absurd to convict us under a law that is null and void. Doesn't it seem like you guys are not ready for the ruling because last time it was you who was absent and now someone else is absent? We have been, our colleague has been religiously attending court and I've also been attending court. So we are law-abiding citizens. But still, like I told you, our lawyers are going to challenge this case in the Constitutional Court. Mbuuza ku bya Museveni okugenda mu ghetto okweyita ghetto president. The man of the ghetto. Yeah. Okulaga Museveni yaani ku bantu bonna be yakolagananga nabo bonna abamugamba ng'okola ekituufu agenze nga abeekutulako katujja kulaba kati aba advisor be ba Bright Wine be ba Baby Cool be bakusaasira kati be ba Buchamani ajja genda mpola mpola bw'atyo naye ajja kuba bulungi ffe tetugenda kuzikiza ku lasti Museveni agenda kujja ojja mbadde banga tono mujja kulaba Museveni nga atandise okutambula nga agomba mujja kutandika nga Museveni atandise n'okinywamu so ebyo byonna byongera kulaga Museveni yaani nawe tumutuusiza naye twagala basuubiza bannayuganda ti oluvannyuma lwa byonna mujja kulaba Museveni yaani bwe tukakasa we tukutte we tugenda kunyweza bunyweza Buchaman talinga eyafudde kate nga abadde munno okumala ebbanga alina ebintu bingi byakumanyiiko nga munne enteekateeka y'okukyusa obukulembeze okukyusa ghetto teyakuvuddeyo maze ebbanga nga kibagamba neera nja kuddamu kibagambe bwendi muntu mukulu ensonga ezitalina makulu siziwa amakulu ku kiseera kino nkwatagana na mukulu munnange
bwe mba kuvuganya muntu mvuganya Museveni kuba Museveni kye kizibu ky'abaana ba ghetto kye kizibu kya Uganda si bano banaku bannange. Sebo walinawo akayimba akagamba nti abazaala wa ghetto okuba embi no nakiyambako nti bamala ebbanga nga bazaala wa ghetto ne kati bakkiriza nti ddala ekituufu kiri mu ghetto era baze mu ghetto kyamagezi genja okuwa abaana ba ghetto ndi Museveni ajja kujja abawe sente muzirye zonna z'abaleetera naye muli babuufu abaana ba ghetto tabadongowaza ye muleke yedongowaze nga ye. Yeah, it's very, very interesting to see that General Museveni is ultimately degenerating. I am only representative of the aspirations of the people and mainly the ghetto people. So he thinks by trying to be Bobby Wine, he's actually offering a solution to the ghetto youth. Now you saw him, he started by going to give lots of money to ghetto youth. Now he's calling himself man of the ghetto. Before long, he will be walking in waves like myself. And many people are suspecting in the ghetto. I only represent their aspiration because nobody owns me as well. I represent myself and I represent those people as well. You think Butcherman will help out in this struggle that you're leading? Like I said, other than talking about personalities, especially disempowered personalities like myself, I want to minor on minors and major on majors. And right now, the major is the main problem of Uganda, and that is General Museveni and his impunity. Talk about Narukenga and Zulaika. Narukenga Zulaika. The president wa Uganda banga deni kadi afuke to president ifuke president wa Uganda tutusamu. Okay, let's just allow one of our lawyers to say one or two things and I guess we'll be done. This council woman. Okay. Uganda. Uganda. Well. Tewali kwebulankanya ekisookera ddala guno omusango gwa 2018 era prosecution oluno lwabiri waliwo nnyo okuleeta abajulizi olwaleero ekibaddewo kibadde kisobola okuba ku muntu yenna kubanga omuntu mutakoze eki kyazze naye nga bwe tutegeezezza baclients baffe nti guno omusango si gwe gumu ku misango Uganda kwe yaliberedde ku bunkenke tuli beetegefu okuguwoza naye ekisinga obukulu tulaba nti gutyobola nnyo ssemateeka so era erisooka yakusaba kooti etaputa ssemateeka esooke yeekebejja etteeka eryo bayita POMA oba Public Order Management Act tulabe oba terityobola ddembe ly'abantu okukuŋŋaana na kubaako ne webeekubira enduulu the right to assemble and petition so yemu ku layini gye tutunuulidde ng'oggyeko layini y'okubanga tubuuza abajulizi abaana babaleeteddwa ebibuuzo so olwaleero tetusobodde genda maaso ensonga nti omutabaddeewo tujja kukomawo ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'e12 tulyoke tuleeta ensonga zaffe eziraga nti omusango guno gusooke gugende mu kooti etaputa ssemateeka kyeneeba esazeewo kyekinaaba eno kooti kyeneeba egenderako. Today we could not proceed because one of the accused persons was present. We lost touch with him, yet we were in touch with him yesterday, so we can only tell after we have seen him. But the magistrate has adjourned the matter to 12th of December 2019. But like we've said, this is a persecution, and we still insist it is. That is why we need to challenge the POMA Act, because there is a petition already in the court, in the Constitutional Court. But this being a criminal trial under the law, under the Constitution, we have an opportunity to raise the question here. So we are going to ask the magistrate to frame a question for constitutional reference in the Constitutional Court on the legality of sections 5 and 10 of that Public Order Management Act, so that the decision of the Constitutional Court will determine how this court will proceed. Okay, thank you. Moving down. Let's go.